No chekisubizo chenjagala okuwa mu bulamu buli kadde ndibeerawo mu buli mbeera buli lulicha I will be your body okufa kwe kulitwawula nerinja lyo baby njagala olikyuse njagala nga wenga bakuyita waiswa mikwano gyo gifuse jaffe na buli kimwe kyange kifuse kikyo baby oli mulungi onyuma embaga kenkufunye si kyamaga ndi muteefu si kyataga oli mwezi ogutanaboneka kimuli kyandagwe kitananabika baby yegwesumbye omuba esanyu akabokisi kalabu mwetereka essanyu lyange simanyi na lusoga enyenga ndabye kuno mupando kyuzuta pipa mubimbenyo balongo naye Fumbiro ngono ye deputy spokesperson wa National Unity Platform ejo yafiiriddwako mukyala we era we yafiiriddwako mukyala we gwe bayita Edith Katende abudde mu bulamu bw'ensi ng'ate ye musajja wattu akyali mu kkomera kati olunaku olwaleero ejo by the way bagenze koko ne bamuwa amawulire eyo mu kkomera gy'ali era olunaku lw'ejjo ne bakola olumbe mu maka ga kitaawe wali gye basobodde okubeera abayimbi bonna babaddeyo Bakingisaha Nina Rose abo naddala abo abakkiriza mu nkyukakyuka then bwe bagenze okumutuusaako obubaka mu kkomera yasobodde okuba nti bawandiika ebbaluwa okulaba nti at least basobola okujja n'aziika if possible so tetumanyi oba banaasobola okumukkiriza okujja okulaba nti asobola okuziika mukyala we kubanga mukyala we muno abadde abatolinga ne kansa ate nga Waiswa Mufumbira yadde abaddewo okulaba nti asobola okumulabirira paka naye bwe baamukwata so bwe baamukwata ebintu ndowooza ne byonoonekamu nga bw'omanyi nti omuntu obanga obadde olina waakulwaza ate n'abanga taliiwo embeera tetambula bulungi nga bwe yandibadde esobola okutambula kakati tulinze okulaba kikinaddako. Era no leero basobodde okumutwala e Namirembe Cathedral okuba nti basobola okusabira omubiri gwe. Awo ne Namirembe Cathedral we baagattibwa emyaka 3 emabega basobola okugattibwa obufumbo bwabwe obutukuvu bambi. So ya leero ebadde bigenda mu maaso era nga ebikonge mu opposition bonna bazze okulaba nti basobola okubeerawo mukuwa the last prayer oba respect sembayo eri mukyala wa Waiswa Mufumbiro. Of course tetunafuna mawulire kuva ew'omukulu yennyini ali mu kkomera oba banaasobola okumuta oba bagenda kumulekayo. By his counsel's guide uphold you. Tiada kami yang dikatakan oleh Sheila from Boston yesterday. Tusabuje oleh tuko ikimulicho kujja ne familia ya mama natubasaba mugire wamu kujja ne familia ya mama natubasaba mugire wamu ntegeko ekimuli Yes, tulabyeko by the way ku baana ba Waiswa Mufumbiro abaddewo k'abaana naye banaye abaana bato bakyali bato ddala wabaddewo n'omu nga ye bebi kwegamba kati abaana oba bagenda kusigala batya teri amanyi awo Loopu Jewero Ssennyonyi yasobodde okubeerawo kujja ne mukyala we badde batudde awo maaso then ne acting president Zedriga ye acting president wa National Unity Platform okuva omukulu w'ekibiina oba akikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yava mu ggwanga n'agenda mu America. Abamu mabukingi
as brothers and sisters already attended to get prepared. Abasabani baffe tababala bakaleko ekimuli mama tubasasidde nnyo. Our brothers and sisters already attended the funeral mujje. Then after that, brothers and sisters of white shirts in funeral get prepared. Abayimbi nga bwe nagambye nti bazzeeko ekiro then ne leero babaddeyo ku kyaki okulaba nti basobola nabo kupayinga their last respect eri mukyala wa Waiswa Mufumbiro era ng'eko badde Dax Katel ya Dax Katel abaddeyo, Fefe Busi, King Saha abaddeyo, bayimbi ab'enjawulo balabikiddwako oyo We are entitled to Tiamona bwati kiwaba tuluka kabali mkana mtumia awana ndolela mutisa mu Uganda yayo Musumba abuuzizza nti gavumenti ennyonnyole eki omusajja kye yakola era bannyonnyole nti yakola bwati ne bwati era ne tulaba nti bino ne kino ne tusobola obimutuusaako mu eyo Uganda gye tuyita ey'emirembe kugamba nga abadde nga yeebuuza nti ekituufu emirembe weegiri oba tegiri nga ate abalala bakaaba. Anyway bw'ate bw'ayogedde wange neera nga n'omwana aliko bakadde be kimpeseza ekitiibwa nti mukoze omulimu omulungi ogw'okutaasa obulamu bwa munnange. Tetugenda kwogera bigambo bingi era naye tagenda kwogera tusobole okubayita ku mukolo ogugwe gwanaabafumbira ekyemisana mu Nakawa gy'aba egenda okubeera ebbanga ly'erisigadde. Yeyo nno Waiswa Mufumbiro awo nga tannaba kukwatibwa ng'ayogerako eri abantu bwe yasobola bambi ne mukyala we n'abagamba nti ajja kubanjira abafumbire ekyemisana ate era ayogerekoko nabo ebiseera ebyera olunaku nalwo olunaku lwe yabagamba engeri gye yali mukyala abatolinga ne kansa era ndowooza yali avudde mu Amerika okugezaako okuba nti ajjanjabwa. So olunaku olwo byebyo ebyaliwo. Aba prison temusobola kumukkiriza omusajja najja n'aziika ku mukazi we. Basabeyo olunaku lumu ajje kale n'aba poliisi ajja aziike ku mukyala we. She's been battling cancer for some time. Lwakuba Waiswa ndowooza si ye muntu ayagala okuddaawo. It's been okuva ndowooza embaga yaabwe embaga bagenda ogenda mu mbaga ndowooza they knew because I remember him twalina hajjara foyo ne muganda we Kato tulina we twaliko awo ng'abitunyumiza just before the wedding, I think, if I'm not mistaken. Abitunyumiza so naye abadde ne mukyala we nga mulwadde naye nga alina engeri yakikwasaganyamu kati ate ne bamusiba awulanaye.